ebimotoka ebiranga eddagala bannanga ababiina temugamba nti mbakubira bagiyita bati kituli mu luwombo naye nze nnwala ku bulamu bw'abantu bange bantu bannange nammwe bantu bammwe si buli muntu alanga nti onaamugulako eddagala. You understand, dear friends? It's also a medical law. You don't advertise medicine and medical services. Ne mu Buganda wano omusawo tiyeeranga bojjanjabe be bagamba nti gundi awonye ne bajja naye kakati buli tugenda okuva emagombe ng'omuntu yawambidde omuzindaalo emmumbu emu ewonye endwadde 3. How can that be? Who does that research? Ani yakola okunoonyereza ku mmumbwa yeeyo kwegamba obulwadde tuleme kubufuula bizinesi obulwadde kyannaku. It's a condition of human frailty. Nti kiva mu kubeera nti abantu tuli bakiseera emibiri miyabayaba naye gwe togifuula bizinesi. Bw'oba omanyi akadagala genda ewuwo okagaba abantu bajja kujja.